Yes, Red Zone TV nga bulijjo weewale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwakyatambula naffe eyeekuumidde ku mukutu gagadde ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okubeera nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Njagala kubaako wano mawulire ge nkuwa era nga breaking news atanaba kubanga ate osubscribinga saagala obeere ng'omisinga amawulire gano kubanga gano genkuleetedde oba ge bayita exclusive news. Sooka osubscribinge, genda mu comment section teekayo obubaka okusinziira ku mulamwa gwenkuleetedde olunaku olwaleero. Sebambulidde Patrick zembeere mabegawo muzindaalo nga bulijjo okubeera nga mbatuusaako bino bye mbaleetedde olunaku olwaleero. Kano kanjawulomukko ate nga bwe nkugambye breaking news, exclusive news and good news mukutu gwa Red Zone TV. Nange Sebambulidde Patrick, CEO Red Zone Media Group. Emikutu mingi nnyo njajji kugamba naye sooka owulirize bino nga sinnaba kubanga neeyongerayo then oluvannyuma nzije tubeere nga ate tutambula ffenna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Patrick. Happy birthday to you. Yo, Brother Patrick, this is to wish you a very, very happy birthday. Thank you for being who you are. Thank you for standing for the truth. And thank you for using your voice to uplift the plight of the less privileged. Man, may God bless you. Mukama akuwe ekyo singa okwagala gwe ne family yo. Akuwe n'abalongo inshallah. Happy birthday, bro. Cheers. Yes, mukutu gwa Red Zone TV kakati nkuleetedde olunaku olwaleero, nkuleetedde ebyafaayo by'omusajja oyo gwolaba ku screen yo, then oluvannyuma ngenda mukubuulira ate mbeere nga mbikugamba lunaku luno lukulu. It's a public holiday era olunaku olwaleero tugenda kubeera wano nga ate tusagambiza, tugenda kubeera wano nga tukikuba bulambalamba. Waliwo yabadde ngamba nti omusajja oyo ayogera abeera tuwa updates naye tetulaba bifaananyi bye, tetumanyi na bwafaanana. Kakati wuuyaawo gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera. Nkugambye olwaleero njagala okukakkanemu kano ke nkuleetedde si ka bulijjo, njagala kubanga ate nkuwa ku bantu wano obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Mukutu gwa Red Zone TV nange CEO Red Zone Media Group Sebambulidde Patrick nga bulijjo okubeera nga ate nze nkutuusaako ensonga zino. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa 9 omwaka guli 2024. Waliwo kye bayita today in history. Abadde takimanyi njagala kati kubanga nkutegeeza kye bayita today in history nti leero mu byafaayo. Bwe tugamba leero mu byafaayo olwo nno tuba tugenzeeko ate mu history. Programu eno simanyi oba mugijjukira naye nagibakoleranga ebiseera ebyemabega wano ku mukutu gwennyini ogwa Red Zone TV. Bwe lwali bwe ruti mu mwaka ogwa 1993 ffe tetujja kutya bibagamba. Bwe wali bwe ruti omwaka gwali gwa 1993 CEO w'omukutu guno amanyiddwa nga Sebambulidde Patrick yazaalibwa mu bitundu eby'Emityana. Abamanyiyo kyenjogerako muba mukitegeera bulungi nnyo naye olwaleero nkugambye nsazeewo mbeere nga nkuleetera ku byafaayo bye ebitonotono. Sebambulidde Patrick musajja muwandiisi wa bitabo, musajja musomi wa bitabo ate era nga musajja munoonyereza oba kyoyinza okuyita researcher era nga n'ebbaluwa agiyina mu nsonga ezo. Ono yawandiika ebitabo ebiwererako ddala, ngenda kukuleeta mpola mpola. Yawandiika ekitabo ekigamba nti he can be the president oba asobola okubeera omukulembeze w'eggwanga era ng'oyo teyali mulala, yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era akatabo ako ne kavuunulwa kaali ka mu luzungu nti he can be the president, oluvannyuma ne kavuunulwa nti asobolera ddala okubeera omukulembeze w'eggwanga era akatabo ako ne kalonjingibwa mwaka gwali gwa 2019. Gwatabimanyi akatabo ako nja kakutegeezaako abadde atugoberera ebintu bino byenjogerako obimanyi bulungi nnyo. Nkugambye akatabo ako kalonjingibwa mu mwaka gwali gwa 2019. Nakuwandiikira akatabo akalala nga bakayita people power oba amaanyi g'abantu era nakano nako njagala okutegeeza nti kavuunulwa era ne kazzibwa mu Luganda. Musajja nkugambye researcher, musajja muwandiisi wa bitabo, musajja musomi wa bitabo ate musajja munoonyereza. Nze ntera okubeera wano ngamba ebyafaayo by'abantu. Kakati leero njagala okukakkane tutambule mpola mpola. Kakati nkugambye bwe nti ennaku z'omwezi zaali nga 5 mwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1993 omusajja oyo yazaalibwa mu bitundu ku kyalo bakiyita Buzibazzi mu ggombolola y'Ebbanda mu ssaza ly'e Busujju mu disitulikiti y'Emityana. Kati gwe balabalamu
naye nga mingi, emyaka nga giba mingi. Kakati nno ngenda kukuzayo kemabega awo nga tuvuddewo. Saagala ekyemyaka mukyesibeko nnyo, giyinza oba mingi naye saagala ate obeere ng'okyesibako nnyo. Nazze kuwa byafaayo kugayo olwaleero ngenda kuweereza mu mpeereza ndala mukko etali ya bulijjo. Era njagala tugende mpola mukko tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna. Mu mwaka gwa 1993 omusajja oyo ng'amaze okuba ng'azaalibwa, mu kusoma kwe yatandikira ku ssomero lye bayita Buzibazi Primary School. Eyo gye yalulira primary ey'omusanvu. Eyo gye yava n'agenda ku ssomero bayita St. Kizito Secondary School. Eyo gye yalulira senior ey'okuna. Era bwe yava awo n'agenda ku ssomero bayita Mityana Town Secondary School. Eyo gye yatulira senior ey'omukaaga. Awo nno we yava n'agenda ku University eya Ssaabasajja Kabaka emu ku zisinga okuba ez'amaanyi. Eyo nno nga gye yafunira digiri, bagiyita digiri. Yafuna digiri mu bya enkulakulana, okunoonyereza wamu n'ebyobufuzi ebiri ku mutendera ogw'ensi yonna, kye tuyita Politics of Global Economy. Era nga digiri eyo yafunibwa mu mwaka gwali gwa 2019. Mwaka gwali gwa 2019. Digiri eyo eyasookera ddala neba nga efunibwa. Omuntu gwe njogerako musajja muyivu akatonotono, era musajja munankyukakyuka, muwagizi nnyo wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bwe ngamba omuwagizi kiyinza obutategeerekeka. Yakyasinze ku nsi kuno okwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, amwagala n'okusinga abaana be. Ontegedde bulungi nnyo. Mukutu gwa Horizon TV gwe tugenda mpola naye omukulu oyo mumutereke ebirabo wano wennyini. Musajja munnakibiina ekya National Unity Platform, munnakisinde ekya People Power. Yafuna digiri yesooka nga bwe nkugambye mwaka gwali gwa 2019. Mwaka gwa 2022 n'afunayo ekiwandiiko ekirala mu mawulire oba kye bayita professional journalism, ky'owulira tukola olunaku olwaleero. Mu mwaka ogwa 2023 n'afunayo ekiwandiiko ekirala nga kino kikakasa okubeera omusajja omuwandiisi, omusajja omunoonyereza, ate omusajja analyst bamuyita bati mu Luganda. Nyinza okwogera wano bye sitegeera naye nga mwebale kubanga ate mugoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Omuntu oyo gwe njogerako ye CEO ow'emikutu gino Red Zone Media Group, omuli Red Zone Media. Omukutu ogwo guli ku Facebook, waliyo omukutu ogumanyiddwa nga Red Zone TV, omukutu ogwo guli ku YouTube kwompulirira, waliyo omukutu ogumanyiddwa nga Uganda One, omukutu ogwo guli ku YouTube era nga bwompulirira, waliyo omukutu baguyita Red Zone Media era guli ku mukutu ogwa X oba Twitter nga bwotera okubanga ate okimanyi. Ate n'emikutu emirala tubeerangayo nga tubatuusako ensonga. Kakati olunaku olwaleero bwe giweze emyaka egyo gyennyini gy'obazeebazeemu gy'ofunye ng'omukulu oyo ali ku nsi kuno azoganya abasajja abali mu mitambo gy'eggwanga lino. Bwe bali kubanga okyagoberera omukutu guno, bw'oba tonna subscribe nga kikole, tubeere nga ate tutambula ffenna. Ennamba yange baŋŋambye ngiteekewo wano, siraba lwaki sigiteekawo. Ennamba yaffe, lwaki ŋŋamba ennamba yange? Ennamba yaffe ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV, ennamba yiiyo. Ennamba simanyi oba erabika bulungi nnyo. Ennamba yaffe yeeyo eri 075 ye nnamba eri official ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bannaye mwebale kubanga mubeerayo, mwebale kwagala mukutu gwaffe guno, mwebale kubanga ate mutambula naffe, n'abo bonna abasobodde okusindika obubaka bwabwe mu message, abasindisa obubaka mu ngeri zonna, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubeera nga ate mutwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero alubeere nga ate lutunyumira. Tugenda okuddamu baweereza bannange ng'ensonga ya ddala, tubaweereze ng'emitima misanyufu, tubaweereze ate nga tufiiringa kalaavu ke mutuwa wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. By the way, neebaza abantu bano wammanga. Mami wange amanyiddwa nga Mama Kevin okuva Switzerland, omukyalo oyo agoberera nnyo omukutu guno. Naye we n'atandikawo n'abamalayo kweri. Nyinza obutabamalayo naye nja kusaba buli muntu yenna agoberera nteerayo obubaka at least
nja kubusoma mu maaso awo nga bwe ntera okukola naye nga mukutu gwa Redzone TV Sebambulidde Patrick nze nyennyini kamwakoogera mwebale kubanga mungoberera mwebale kubanga mwagala omukutu guno mwebale kubanga ate mutambuza enjiri ey'omukutu ogwa Redzone TV tuwuliziganye mu updates eziddako tugenda kubaweereza nga bwe tuzze tubaweereza tugenda kusigala nga tuweereza nga bwe tubadde tuweereza era nga bwe tumanyi nti ekintu kye tubadde tukola ddala kigattirako ddala mwebale kubanga mugoberera kanzije tubeere nga ate tujja ku nsonga eri siriyasi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Patrick. Happy birthday to you. Yo, brother Patrick, this is to wish you a very, very happy birthday. Thank you for being who you are. Thank you for standing for the truth. And thank you for using your voice to uplift the plight of the less privileged. Man, may God bless you. Mukama akuwe ekyo singa okwagala gwe ne family yo. Akuwe n'abalongo insha Allah. Happy birthday, bro. Cheers.